mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera amanya gange nze Waswa Emmanuel obulamu buli butya omwaka 2020 nsubira muri bulungi gye musinzirira mwaka mpya kukola bintu bigenda maaso ennaku 3 weziri zikulindiridde bako kyozikolamu obulamu bukyuke. Biva Organic Access Building Dr. Senjobe Richard omukugu yekata sangi kagono omwaka yeno okujjanjaba olino gende wa Dr. Biva mu mbeera oneesoboka ofune treatment ekwetaagisa 0752 nkaaga 2427 namba ya Dr. Strictly aba branded shoppers bo bangoye abana basomi ebule naku 7 gendo shopping nabo kuba yakasimba kuwenga tone ensawo wezire ennungi 07 kinana mukaaga 7 ne pista 2 bizigo so namba zona zili ku screen banne egule ensawo gigule branded shoppers nina president Calvin Kayanja okuva mu Calvin Cares company yambako mu kutwala abaana ebweru n'okubataasa bizibu bingi nnyo activism yenna kwatagana okulwanya eddembe bakadama ne bankuba kye nkwaniriza simu kale bali batya abalabi baffe ndudde okulabako kansooke mbeebaza okusubscribinga okay n'okusharinga content okay bebale nnyo kutufuula banjawulo ku mukutu Waswa Emma okay ne Trust Media Uganda weewaawo mukikwasaganya bulungi twasemba kulaba kana mwaka guwedde tuli mwaka mpya okay obudde tulina butono nnyo enkulaakulana kwe tusimbye ennyessira okay n'okukola ebikulu kuba emyaka gigenda ssebo emyaka gigenda ate omwaka bw'otagutandikirawo gukwata mavumbavumba kwekulaakulanya guba gukulemye ojja kujjukira nti olina okwekulaakulanya ng'oli mu Desemba abazimbye amayumba nga bagazimbye baguze mmoroka nga baziguze abakoze ebyenjawulo nga bangi bw'oli eyo otudde ojja kujjukira nti olina okugenda ebweru okukola ng'oli mu gwa mukaaga kola process ng'omwaka guweddeko lowooza olwaleero kubanga ennaku zigenda buli essaawa lezigenda ennaku zigenda emyezi gigenda ogenda kulaba omwaka nga gugenze okaddiye tolina kyolina lwanirira obuvubuka bwo kuba tucommunicatinga nnyo n'abavubuka bwekisinga mu mbeera yennyini omwaka gutandikidde ku high note tutandikidde mu bufere obulabbayi n'obubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bino ebintu bya mpente mbaata nkuwente wali omuntu ayinza okukuwa ente ng'omwadde embaata tekisoboka kati baabana balina ku social media okwo kuliko ebintu bya digital money bino obulira bino ebyateeka mu $5 mu myezi mwenda ogenda kufuna $4 nembabuza mwasuubuddewa anti kyekyenkugamba tulina problem tulina problem n'abantu baffe abagenda ebweru okukola balemerera okubeera abakkakkamu n'okujjukira ennyo nti wagenda bweru kwekulaakulanya ng'omuntu bawunzika bayingidde mu bintu ebyekifere oli ali ku intaneti naddala bano kati be nalabye abafereddwa gono ziri mmenya okiwulira muganda wange sirika n'okusirika oli ku intaneti wagenda bweru kukola lwaki okwatagana n'abantu mu ssente zo b'otamanyi kukiwulira ntunuulirawo entandikira okulwanirira eddembe lyabwe n'okulipootinga omusango guno tukuba omusajja ono mu mbuga z'amateeka nga sirabawo kuba wano abantu bano genda okufeera mu bintu bino eby'essente babeera very smart baali registeringa buli kimu okitegeera wene certificate egirina okitegeera bulungi kuba ono mujja mukwata nga naye yennyini waliwo abaamutunuzaamu baawa balala bebweru wano waliwo ebintu bingi ebifeza sente z'abantu tulabye AIM Global Digital simanyi coin bitcoin n'ebirala bikaabiza abantu amaziga byonna mwabireka Uganda lwaki totuula n'oconcentratinga n'ogamba nti ddala kino kyennabala waliyo mu Uganda oba mu nsi kye bayita real business kyekikuyingiza mu programu z'abafere twagala kola nga tutuddeka okitegeera ebyo tebiriiyo omusajja bagamba nti ofisi yo yessimu yo kati bazifunye ate bazifunye okiwulira bulungi naye omuvubuka oyo abadde nga ku YouTube ng'ayogera n'okuwaana n'awaana buli kimu kyonna mu WhatsApp groups kati abagamba ki WhatsApp group nga 100 kati abagamba ki ate waliwo bo mulimu gwabwe kubeerawo kukuŋŋaanya busente bw'abano batali concentrated na ku ki kyabatwala bweru kukola omukyala eggulu wamulabye adda kubendulu nga kuno omukyala myaka 4 naye omukazi alina abaana ne actually kansooke nsabe nnyo Abannayuganda ne oli musajja koja ziri mmenya simanya yita koja ziri mmenya anenga amanya matuufu nalabye ye Ismaili akabuye okiwulira nenga naawe oli musajja twandigaye nti oli mugwira kyekikuyisisa obubi bannansi kubalaba bukulu oba wajja kukola
naye bano bantu banno abantu bwe muva mu nsi emu sina kindi ne mubofeze mwandi bamu bwe mweddira omuziro gumu naye n'otakwatibwa kisa kumanya mukazi ono bantu bano abali ku kyeyo busente bwabwe maziga na bugubi bwe bayitamu kubufuna n'osalawo okubakomya bwotyo kugambe yabatandikira ku $20 oyo omukadde eyaze omukyala ennusu 2,000 eza $. Okiwulira bulungi 2,000 ozimanyi obukadde 8 ku meza negwe notafaayo nakumanya omuntu ono kye yayita mukola kola $8,000,000 notafaayo buvunanyizibwa bwalina ng'omugyeko $8,000,000 zino kyabadde abala n'obuvunanyizibwa bwalina agenda kubukola atya bwe twamaze oteekayo oyo nenfuna abaana 305 ku simu yange kireki nga bagamba onna muntu omu ye yabafera nga oli agamba namuwa $15,000,000 namuwa $20,000,000 ate sente baziteeka mu njogera ennyangu bazisa mu $100 1,300 omufere ogenda musanga yali eri avuga moroka nungi wano omukyala ali Japan momo oyo bamukubye $3,400 n'egya $1 $360 mwezi muntu y'omu ziri mmenya waliwo omulala ali Dubai ye contract eyo nayo n'obukadde 5 nga wabukoze ba myaka 5 bonna babukubye n'okwetuga yagenze kwetuga byonna biri ku social media awo esimu yange ejjudde lwaki mukkiririza nnyo mu bantu awe tuli omuvubuka oyo myaka 2 emabega yanumbako ngagamba ki nga nvuddeyo okulwanirira bankuba kyeyo n'agamba nawulidde yayita president w'abankuba kyeyo wano manyi bakozesa enkola ey'okunafu y'abantu bo babeere waggulu n'abeerako n'abamugoberera ababijjukira mubijjukira bulungi wanu yoyo gwe mwali mukkiririzaamu ensi ebadde mukkiriza bamuyita kojja okiwulira bulungi ziri mmenya ensi ebadde mukkiririzaamu naye olwaleero bakaaba maziga naye nga bano naboogerako dda abaferera ku intaneti ezziga eriri ku simu yange muli omuntu akugamba jangu tukole bizinensi yingira mu kino kyewava wano nga tobaze yabalaga nti okulunda embizi zikubye okulunda enkoko kubye okuvuga boda kubi omulembe gwavaawo teeka sente mu byotamanyi teeka sente we work smart okiwulira bulungi nembuuza nze nabuuza ekibuuzo bo sente ezo bo bafunira wa oŋŋamba nkuwe emitoo gyange 5 oluvannyuma lw'emyezi 3 ogenda kuba $1.4 osuubula ki bw'osuubula ki like awansobera awo tewagatta kyava nkubuulira abantu batawanyiza nnyo abantu abakyakula mu byenfuna okiwulira bulungi zino bizinensi ze mulaba bitcoin n'ebirala byonna ebyonline teri mugagga birimu nkuwulira ezo bizinensi z'olaba betutenda wane sente n'abazirina teri ali mu bizinensi ezo okiwulira obawulira mu bizinensi za bulijjo alwanagana n'abamachapati alwanagana n'abaki gwabagagga obayita basiru lwaki tebakola bizinensi ezo zi bizinensi nfunira ku simu yange omusanga nga ne smartphone omugagga gwe batende sente bijjodolo tagirina gwe era tokoppa kufuna magezi kuyiga nti olina kukola liyo bizinensi omuntu yenna atakutwala mu koweya ali ku YouTube agamba leeta zino simanyi ozza booti bo bakola bizinensi kyokkuwa owe kakowe kyannimi okutegeera ekintu kyonna ekyobufere wookitegeerera nga togenze mu muntu mu agreement ate eriruddawa nga tosayinize na muntu bibeere ku simu exchange nga sente olwo obufere butandise gwe bwolifunanga omuntu n'agamba kola booti sindika ku mobile money tukolaganire ku simu gwe manya nti ekintu ekyo kirimu obufere either mu ntandikwa oba mu kumaliriza waliwo alina okukaaba nze namanyirawo sente zimaze connectinga ziti namanyirawo nti ajja kubafera nezimalira mu banka kati bagenza okugira bati abantu nga system egaddewo kuva mu 11 eri abadde bafunafuneko kibakola bwe bakawumbike bagenda otwala batega $300 nga bwakuwa buno bwe badizadiza ku bantu kati mukola kibaita multiplier effect nenga lwaki sente zo zibeera mu muzannyo ogwo baatuuka ekiseera ne sente ze babawa tezibeera equivalent ku sente ze bataddemu twatuuka ekiseera ng'abaana tebakyakola balooza kimu digital currency okiwulira mukazi yakomyewo abaana bamusaba ebintu kati nkubuulira bakukwata ne bagamba teekayo bw'omala okuteeka nga bagamba okufuna omanyi naawe leeta yo amulala kati ne mubeera kyeyini naye nga ono ye yabatomeza omu okitegeera bamala okukubba ne bagamba kati gwe naawe okufuna obulungi
kati leetayo omulala bw'oleetayo omu ne bakuwaayo nga baga leetayo omulala leetayo omulala ku ssente zo zennyini nene weerabira ne mu bwongo nti naawe oleeta ssente ne bano baleeta ssente era gwe bakuwaako okitegeera kati ne babeeraawo kati bwe batuuka nga balabye kyeyini nene ono takyayinza kufuna kiki kyalowooza nga bagiggalawo era okuva enda kweza story y'eggulu bangambe system yalookinze ne video singo obunyi nazikebedeza zirimenya basadde private nga twaswaje accessinga okitegeera nga ne website nazitapinze bazigaddewo okitegeera ekyo okuva story yafulumye ekyo twagenze kati wana abantu bana bali ebweru mwesiganya abantu lwaki tetudda mu nkola eri eyaffe kyekikwesigisa omuntu gwolaba obulabi emma tubadde ku YouTube kuno okuleka okusaba obuyambi twali tugambye business kije tuga nti tuweereze ku mobile money sigirabanga era bagende ebweru amala tutukirira okiwulira bulungi ate tetukolera ku simu ojja wano nti jangu ku office yaffe direct sibyaga nti weereza twandigambye nnyo nti weereza kuba mutulaba nesi yenkola entuufu olaba benji makukisaawe sente azimba mazina mutu usaka okitegeera bulungi ne wandi muga booking online nsindikira kuba tosula ku kisaawe wandi muga nti booking online nsindikira akasente nzije nkunone kuba waliwo akagenda akawanvu okuva ekawala paka ku kisaawe okitegeera so abantu bajjukire nnyo ate babyagala nnyo akasente kaabwe kino kyemukola ekyokwesigisa abantu bonna ne mubawa akasente kuba butaagala sente zammwe omuntu ayagala sente ze toyinza kukwata ziri mmenya n'omukwata mu bubuka atalina mulamu ali awo ate yalikuba kyeyo okitegeera naye ate ekyo kyekinnuma ennyo toyinza kuba nkuba kyeyo n'okwata sente za nkuba kyeyo munno mu mbeerakojjo w'ebyafaayo yes byafaayo byewakoze niyo omwana oli annyonnyola muganda wange nawedde odyoza omusajja oli so tujja kukinoonyerezaako ba victim bonna tubafune emisango gya cyber gye giri okubba abantu mu nkola eyo si yaidi ekibuli bajaniriza kambeko kyembuuza nze okusobola okuwulira ababbiddwa ku social media 2015 olwo kampani bagira telex free yali mpasita Mukajango ne yafa abo babakuba biliyoni 612 Uganda namba nga mulimu ne bemmanyi nga bafamily yange okitegeera ne okuvuula emyaka 6 down the road bino bintu bijja byeyubula bweyubuzi bijira mmanya malala avaayo okusomesa abantu nakubagamba nti banne mwegendereze abantu now 6 years down the road okyawulira atu nga bakola ki nga bababba mu nkole eyo abaasooka nabasaasiramukko kubanga bajja tewali internet naye tewaliwo beebuuza nze mbiwulidde ebyo bikampuni ebisuka 100 one kuba nze nalaba abantu wano myaka 5 emabega nga babbibwa AIM Global batandikira ku Tianshi simanyi mu global ebyo byonna abateekamu ssente tulina betumanya abateekamu ssente ne bambala ne beekubya n'obukalu mu mpale empe n'engatta empe olwaleero lwaki baava bansoberanga olwegenda ku musomo gwabwe naye bw'otuuka wali nga omuntu akunnyonnyola nti alina benzi na biki bananga ebintu ebyo si bituufu obugagga obuli leero obwaddala bw'otagenda kukoleramu loosi bwe bugagga bw'ogenda okukola n'emikono gyo nti nkola kino era sirabangayo mugagga yenna mu nsi eno ampa bujulizi nti ssente yazijja mu online gundi sirabangako atudde n'afuna ssente wano mu kibuga Kampala tewali kizimbe kya mugagga wa online tewali kizimbe kya mugagga azifunidde ku online singa aba bitcoin ebyo Tianshi byammwe AIM Global be bannannyini bizimbe mu Kampala mutulageyo ebizimbe byammwe tumanyi basajja balaba tumanyi bizimbe by'abasudiru baduleke rubega bakaluvini kayanja betumanyi obulungi nti bakola business z'omuntu wa bulijjo okitegeera bulungi toyinza kuŋŋamba nti ekizimbe kikino tulaba abannabuka era tubimanyi business ze bakola ki tumanyi business ze bakola ki neto kiwuliranga yagamba nti ali mu ebyo bya online business ne waba mubiro banya nti yabbye za gundi kwe kuzimba ekyo nesizulira ngo ndizayise tegera bulungi ne bwabani nga tetutegeera gyali ate sibagamba nti za Museveni wakiri za gundi ngayo yazijja ku kyeyo bakuba muzungu balina gwe batterera babuka ne sente siwulirangayo nti oli ali mu ebyo bye mulimu investment plan yali mwezo group siza mweze mubeera mweze ebyensimbi n'agaggawala omuntu yenna kasita otandika okudda mu ebyo gwe manya nti oyolekedde bwavu wano tubuulirira gwe batabba ate bayita gwe batannabba links zino bakuwa link ku gwe kasita otandika okuza sente zo mu group nti teekayo akakadde bakuwenga mutwalo gumu buli mwezi osuubula ki
muli ku bantu babagaggawaliddemu kati baabo bababye ziri mmenya aluwa mwali mu ggwanga okitegeera bulungi ziri mmenya aluwa n'ekinuma nnyo era kineewuunyisa nnyo nti bannayuganda olinga yakola ne ku ssente z'ekyo n'amanya ebbugumu eriri ebuwalabu n'afera banne n'ofera abantu eyava wano n'agenda ku mawanga Calvin eziga liri ku social eziga liri mu inbox yange bakyabafera nnyo eziga liri wali abaana bakka gwe bw'oba tosobola kwetegeerera kukkiriza n'okkiriza nti ekyandeeta kukola n'abagagga abakoze ssente bino bye bakola okyakaaba kuba tetugenda kukwata mu nsawo zo kukugaana kujjamu ssente okitegeera gwe bw'oba okyalowooza nti osobola okufuna ssente mu ebyo bye mubeeramu leeta munno kubanga naawe ozze nawe leeta tukuweeyo zino kuye tukwateko emitwalo tugikuddize nga ne mwegwe muziwa temumumanyi ne woofiisi ebyo byonna bye muteekamu ssente bwe bibajja ebiri waliwo ekirina woofiisi wano taamu zimuzimanyi osayininze naani osayininga naani waliwo gwoyinza otutwala mu kooti sente ate soko ozise ku simu yange ozise nkuteereyo nze mbe n'abantu bangi kati abagenda bayamba atya omuvubuka oyo ajja kusasula ojja kufuna ekikolimu nze nkubuulira kyembuuzaamu abaana bano ekisooka kya byonna they need a solution we bayimiridde kati bakoze batya one kikati kankubuulire kino emisango gya cyber ekubbira ku internet misango egiri tricky egiri bit tricky sibe basoose okubba lwe tuvaayo ne tubagamba era tukyavaayo nnyo bano sibe bakubaŋŋambye eggulu kirala akikupyemu ebituli ne baggulawo ekirala mu mangu anti kyenkubuulira kuba bijja byeyubula mu ngeri nnyingi naye nga bintu byebimu bijja byeyubula mu ngeri nnyingi naye nga bintu byebimu ekintu ekitalina woofiisi wano tekisobola kuoperatingirawo ebintu bino ne lwegye ebiri ebweru biyamba abo abakola ki ababitegeera mu mawanga gye birina okubeera digital money mu nsi gyeri naye si wano naye bino byebagikolamu ne Kampala si bituufu si bwetyo wepalotinga si bwetyo era waliwo kyane kyaza kiveve nga mu inbox yange abamete yabasomesa bulungi tebabitegeera ne mga gundi stop your foolishness here ebintu ebyo gye birinze sibiwakanya naye mu mawanga mwe biri tekisala nsi kudda mu ndala nga wano bwe tulina mobile money okyegera bulungi izo digital money weriwa naye amanya sente zo ziri feasible okyegera bulungi temuli mu bujogoli agenda kugamba nyikamu kodi ne office weziri n'abagina mu shares webali okyegera bulungi sente zo bwe ziba ziganye baba zibbe bakola bwe bati era ojja kuba ko mutu gotuukirira era sente abagala okujoininga mobile money bafunemu balina gye balaga gye baziteeka leeta endaga muntu naye gwe ne mukkiriza okuyingira mu kintu ky'otamanyi bwe kifaanana yekwata asome ekikuyingiza mu bintu by'abazungu kiki gende mu kyalo olime lumonde lunda embuzi ofune ssente ng'oli mu bitcoin eyimuguloko biki byonna naye nga tosobola wadde okunnyonnyola ssente zitaano ez'oluzungu ekikuyingiza mu bintu eby'abazungu mu online business kiki omukyala yannyonnyodde ebintu ebyo gula nansonyi omugeya bayinza okwatampulira naye amazima gali nti yanyonyodde ebintu nga mulaba tabitegeera ate kitegeera bulungi ate kintu kyenkugamba singa obadde muyigiriza okutuuka ku levo ya bitcoin zino singa wabuuka dda naye naawe mwennyini okimanyi totegeera biki by'olimu gwe olw'okuba olina ssente z'osobola okubiteekamu n'oteekamu oteekamu biki kyobula bakyababba nnyo bizinesi mulina okukola entuufu muzimanyi ekikwesibya mu online business otandika okutukaabirira okutumalira obudde ki bagala kukola nga batudde oyagala kukola ng'otudde nebyolimu byennyini tobitegeera nkugambye bulungi nawe mwennyini nebyennyini tobitegeera tewasoma tobitegeera tuleme kubeerawo nga tubikkirira abantu bano ddala tewasoma ne bw'oba wasomako ekitono ennyo tonatuuka ku mutendera gutegeera bino ekibikuyingizaamu kiki kiriza lima lumondo manyi bwakula embuzi bwe bazirunda limakola bizinesi eza bulijjo osobola okufuna ssente ntuufu abambagale babagamba ebigambo ebyo ng'osinga balabira kuffe abeerako online obadde okimanyi osiiba otulaba tutambula engendo mmeka era ogenda okumaliza omulimu ku online wakola ku laptop ng'otypinga oba ng'oyogera oba wasoose ku gulawundi
kati kone yes fenna kituufu tuli mu kubuzimba yes fenna tukolera ku online batulaba ku YouTube neto sose ku ground ochegeera osokera ku makampani ekyani group kulagana ne kusanga no luvenywanga kiteshi ono kode to aliro wano fenna mutebera tembere sawa nnyo mutereza avemo omulamu bwe bobiraba wano looza nti bisose bwebiti jalo zabenda chikatano so baganda bange mbadde nsaba tukole buli omu kyategeera. Yes. Ebintu bino waliwo abagenda okuvaayo ku bidifendinga nnyo nga weebiri yes gyebiri naye si wano ate tebijja kukolera nnyo nga tobitegeera tukkirize nnyo gwe wenna ayagala akasente ko kola omulimu gw'otegeera mu levo yo akasente kateke amagezi gakuma nga tonnafuuka kyakusekera okuba bajja kukusekerera nti bakubye miliyoni 8 bazikubye oli aseke agende kati byotategeera wayingira mu byaki online business mu family wali yali agikoze n'agula wadde boda naye kampuze ekibuze kirala abantu babiddwa buli mwaka olira group esuka abantu 2 abo tebali okabangambe embale yonna gye bali kyatuuka dda baba bansi yonna government yaffe ekuletera okulowooza otherwise kubanga abantu nga bano bawulira nti owa smart developmental channel bamukutte oli mukajanga ne timu ye babakwata nene museranga buli azene yeyubula nalemu okuno ne mwa license kati kyenkubulira kyekino okimanyi nti offices ne online business mu gwanga yonna ba DPC bagenda baziyiganya kizibu nnyo kati okuzisanga nti eri wano okuleka mu tawuni okitegeera kati abantu bano bwe bategeera nti ku ground abantu babategedde ne badda ku online ne benywerezaawo kati buli mufere yenna yadda kuki bazimba bulinki obwamangu awo obwamangu basindika bulinki obulingo obuliko poni ku ground wano abantu babategedde nti akubuulira ebyobugagga muliyo life mwavu njagala nnyo yakugamba ndi nze nkolera kino ky'online business bwe muba munnyuka genda naye olabe gyasula ajja kusooka kuzzaayo kooti gye yagijje ajjemu omugato gye yazze kubenga tozo ziba tezibatuuka kufe kwe twabazuulira ogenda okulaba musajja ayambadde kooti naye nga temwokya ezimyeti omanye yamwazise kooti yamuwadde nga tetamutuuka gwe nnyuka nabo omugabe ngambye olina benzi 3 kantuukeko woosula najja kukakasa omufere w'abantu aba aimu abo nga banyonnyola no alina kino nefunwako mu parking nanonye emmotoka zibogeraho nga sinane mugenda okiyogera bulungi obalaba nga bali awo naye ng'enjala yokka ebaliko natulaa kumala kaseera netegereza onyukanga mu nyusi naye gwe bwoba oyagala okumanya nti abantu abo babbi abo bagamba nti tufunye nnyo ku online tulina emmotoka zino na zino gwe beera awo toseguka amala okwogera omugambe kati ziweze 12 tugende wuwo ogenda kulaba omusiraamu yali kuhamu emizigo egikutte gitudde mu mbinabina ziti gye basulamu yali kuhamu awo yajja nanyonyola obugagga nga babukwala ntunulira gayi nga n'okusinya teyasenyeza nenewunya ensi ng'obugagga bwe bafunye ssente ekintu kibakolera tubamanyi ku kyalo kyaffe era weebali baatomeza abantu bangi naye olwaliro tubatunuulira balina kaki okitegeera balina kaki gwe naawe mwennyini nga tonnateekayo ssente zo mu ebyo by'online business simanyi mu global bitcoin na biki sooka otubuulire mu family waliyo yali abiguzeemu wadde boda lwaki temwekkakkanyaako ssente zammwe ne muzikolamu ebituufu bye zirina okukola okuze mulunda mbuzi ne mufuna akasente family ye erima kwe yazimba ennyumba taata waapoota n'afuna kyabaliisa abagagga bonna bye bayiseemu ne bizinensi ze bakoze ne bafuna essente ozimanyi ng'okwata ssente zo ziteeka mu online business gy'otalabangayo muntu mwagula boda wadde ku kyalo ewammwe tulaba nti obusiru mwagala tubavume buvume kati jala kumanya onzi kutya ati kidabayo zirimenyo bwa kati tetukyalina kye tutangira kube babbye bo bawedde okiwulira bulungi zirimenya n'obuferebwo ne maziga g'okaabiza abakyala bano ogenda kubuuka n'ekikolimu ate kankubuulire toyinza kudduka mateeka na musango zirimenya nabajja mukwata okitegera bulungi bagenda mulijja abakyala bano njagala beegatte babeere omuntu ogwo oyo zirimenya ajja kuvundira ekitalya alenda stoleke ku ground deka tubafune bonna tubawandiike tubatwale ku saidi y'ekibuli zirimenya ojja kubuuka ojja kusula kitalya ojja kusesema ssente z'abankuba kyeyo nze nkubuulira kitegera bulungi so ensonga bazito beziri asoko bajjukiza ku nteekateeka z'omwaka briefly omwaka guno twagala kulabira ddala nga buli omu yenna abaako kyakola
ukiwulira bulungi kyakolera ddala kwekulaakulanya twagala kulaba nga nnyo namaanyi tuempawalinga abavubuka bano abali wano omwaka guno twagala gutwala nga gwakukola na kukyusa bulamu nabagambye edda tulina emirimu gy'abadriver ababaasi toteekamu wadde 10 okugenda ebweru olina passport osobola okuvuga baasi jangu ogende ebweru okole salale miliyoni 2.2 era sibasakidde nze makampani ga wano wennyini ku ground benteesa nabo ne bagamba akainiput mukajjeo abantu bagende ebweru tuempawalinga abavubuka okiwulira so omwaka guno gwakulabira ddala nti abantu bagende ebweru tubakwatireko ate n'abo abalina ebizibu ebweru tuteekawo measurement n'enkola ennyangu okulaba nti bayambibwa that is it oyo mukulu Calvin Kayanja okuva ku Calvin Cares enamba y'essimu eredo gisoma namba y'essimu eri 075 798 6069 gwenkubira twegweko mubere bulungi mera